Kale tubaniza ku Celeb Jazz nga bulijjo amanya yenze KingSmith olunaku olwaleero obukulembeze obupya buzze mu ggwanga lya Uganda wabula si mu ggwanga lya Uganda yokka bati mu nsiike y'ebyokuyimba. Omukulu atudde ku sayidi zange ku mukono gwange ogwa ddyo ye mukulu amanyiddwa nga Ronald Mayinja, one of the veteran best band singers bengenda okwogerako nabo olunaku olwaleero. Ndowooza okuyita veteran mba sikoze ensonga. Awo oba mutuufu legend mulamba. Kubanga ekigambo legend ne veteran badde akikaayanira nnyo kati nagambye obutateekawo nkaayanya. Legend kanje esonyiwe nyiza okubasinza sikimanyi nnyo. Osibye tano taata. Bulungi bugane. Ogamba otya? Ndi bulungi. Webala okunyirira. Ekitiibwa kya Mukama. Awagwe tugambe korona takuyisizza bubi. Korona anyize ensi yonna. Talina gwatanyize. Tewala agamba nti ekitiibwa kya Mukama bw'aba Mukama akuleseewo. Kitibwa kike. Alhamdulillah. Olunaku olwaleero obukulembeze obupya buyingidde mu nsiike neyo by'amasanyu oba gye twagambye ey'okuyimba. Tutangaazeemuko tuyiseemu kaawo ku bukulembeze buno buli kuki era lwaki buzze mu kiseera kino. Obukulembeze kwe buli tuli ku band music, ekika kya band, ekika kya music kyemaze ebbanga nga nnyimbira bannayuganda. Ebiseera bino twesanze nga twetaaga obumu nga tuva mu bandi ez'enjawulo n'abayimbi basakinoomu kasita oba nti oyimba kika ekyo ekya band music. Mu mbeera bwetu ntusalawo okulonda obukulembeze obututwala under our association by the names of United Band Musicians Association. Kakati ne tulonda obukulembeze obwo nga ne banteekamu obwesige nga nze chairman association eyo nga mwami Misa Kisemakula ye muwanika wa association eyo nga Dr. T ye general secretary nga Hajat Sofia Nantongo y'abakyala n'abalala bangi be tuliko nabo ku committee. Naye nga tubadde twetaaga okubeera obumu tusobola okukola ku bizibu byaffe ebinyiga band music ebyenjawulo. Olinga agamba mbuno wuma ebali tusobola kukola ku bizibu bino oba kino ekyammwe ekya Uganda Band Musicians Association kyawukana kitya ne wuma? United Band Musicians Association eri wansi wa wuma. Wuma eringa yennene. Kati mukola association yonna you affiliate you go under wuma nga bono gamba nti Baba TV eri under the Ministry of information and technology nti gwe bwokola Baba TV obeera under Ministry of Information and Technology. No matter the number of omuwendo gwa TV si gwe mukulu naye kasita mubanga mujja kuba under the Ministry of Information. Kati nekino bwe kiri nti ebibiina bya bandi ne bibanga bimeka kasita mubeera under wuma you can operate. Ekitegeeza temwawukanye ku wuma wabula muli under wuma. Tuli under wuma tetwawukanye ku wuma. Tuli yandyagadde akakiiko kano ke mulonze kali answerable eri wuma. Yes, era bwe tuva wano tugenda kwanjula akakiiko kaffe ne association yaffe eri abakulembeze ba wuma. Kaveeko bwe bana batukkiriza kajja kuvaako ba members nga basatu batulate kakiiko ka wuma. Ba members abo basatu bakakiikirire ku wuma. Bigendererwa ki eby'ekibiina kino omuntu yandagadde bimuyisaamuko? Ebigendererwa kwe kukola ku nsonga za band music okutumbula omutindo gwa band music. Twatandika bandi eno studios ezaaliwo zaali size nnungi okusinziira kati kuzizze videos ze twakola nga size nnungi kati bw'otunula studio eziro tosobola kuzisobola kugigulanga omu nga sekinnoomu naye ate weetaaga banno noga twegatte tufune eddoboozi lyawamu tukole studio ennungi ezijja ku mutindo. Tulina ekizibu kya entertainment channel singa tusobola okwegatta bwe kiba nti katugambe church pastor omwe asobola okukola TV eyiye ababandi temusobola kukola entertainment channel ne muba nti mukubako band music then ne music omulala yina owa Uganda then ekyo nakyo tukirowoozaako then n'okulowooza ku copyright law kubanga etunyiga ne bwe tunayimba ennyimba mmeka naye nga tuzifulumiza bwereere tetusifuna bye tuyiya tetujja kufunamu ekyo nakyo tukirowoozaako nnyo nga ba band music nebirala bingi ekya copyright kyennyini twawulirako enkaayana ku music wo abaali bamugula albums ezimu n'endala kino mugenda kikwasaganya mutya nga mmwe ababbandi okulaba muno enkaayana zino zali nnyo ku band music okusinga oba mmwe abayimbi abakuliriddemukko abatusookawo mugenda kikwasaganya mutya ng'en association?
sirowooza nti waali baddewo enkaayana ng'ezo kwaffe bwe twatundanga music twakolanga endagaano wabangawo agreement nolwekyo oli bw'aba wagula music n'osanga ng'ate olina kyotategedde oddeyo walooyawo kuba kampani z'abalooya ziwe ziri ate buli omu alinako kopi noga kino sikitegedde looya asobola okuddamu n'akuwabula bw'oba nti oli yatunda music atazzeemu n'amutunda looya oyo asobola omuwandiikira oba omutwala mu kooti so ndowooza nti engeri gye twagaidingibwa edda by law kyetwalibadde tugobera naye tewaaliwo nkaayana zonna kuba tewali ate yaddamu tewali yatunda era tewali agula music wabula tuli mu kutema mpenda music agenza atya mu maaso music gwe twatunda abamutunda abamugula tebalina bwe bamutunda batudde naye naffe abamutunda tetulina bwe twongera kumukulaakulanya kubanga bw'oyiya oluyimba osigaza kye bayita moral rights kiringa bw'ozaala omwana ne bw'akula n'awasoba n'afumbirwa kiri eky'omuzadde gwe kikusigalamu gwe wamuzaala ezo moral rights ozisigaza kati naffe ebayo oluyimba lwenfulumya nempuliranga ku mulembe kati oguliwo nalibadde nduddamu baku beats ennungi kuba nalibadde nduwa vidiyo ennungi ngekyo mba ezo moral rights zenina mba nina okukwatagana n'ole yalugula nituteesa nti nzikiriza lulimba nduddemu lutambule ku mulembe oguliwo kibe nga kikuyamba gwe yalugula ate nange yaluyiya okuba ntululaba nga lukulaakulanye kino kyandibadde ku nsonga za ssente nti nno oba oliawo olowooza muno oli wagitunda album agitunda emitwalo kaŋŋambe obukadde 5 ne kati ngolaba nze muno gitunda obukadde 10 tekiri nnyo ku nsonga za ssente wala music bwe mumala omutereeza ye yeekolera ebbeeyi bwe tuyinza mukolera bbeeyi kyova olaba nti omuntu asobola okuyimba oluyimba leero n'agenda mu kitundu ekimu n'akyajinga 15 n'ate ku lonki n'akyajinga emitwalo 10 music yeekolera ebbeeyi so twalisoose kusooka mutereeza then oluvannyuma tulaba bbeeyi ki eyinza okumuvaayo ebina bingi nnyo ebimeruseewo ennaku zino era ng'abasinga bagamba bino ebimerukawo lwa nsonga ya ggulu genda eggulu funayo kyofunye odde ewaka weebake ekibiina kino ekyamwe kyemukoze kinaalaba ennaku 10 ezisooka ez'obulamu bwakyo yes ekibiina kino tekikoleddwa lwa kugenda ggulu si kya byabufuzi si kya mbeera yonna ey'eggulu wabula tubadde ne bitunyiga ng'abayimbi ba bandi era ebyo bitunyiga bye tugenda okukolako band music ndowooza munene okumuddira okumugeraageranya ku nsonga z'eggulu olwekyo tukoze okukola ku nsonga zaffe ezitunyigira awamu ng'abayimbi ba band music akakiiko kano okannyonnyoddeko naye ng'abantu abasinga bendabako era bya myaka gyo bamulembe gwo abaana bano abato bajovani bane abayingidde mu bandi bano bo baleseewa mu bifo bino ebinene ebyababedde very good kakati bwe twabadde tulonda akakiiko kano eno waggulu yonna wazzeeyo abalina okuyigiriza abaana bano kubanga tosobola kusoma nga tolina musomesa naye buli mwana ali assisted oba deputized by the young ones by omuto so bwe kinaayitawo katugambe nti okulembedde oba omwaka gumu n'ovaako tusuubira nti ono omuto ajja kuba ayize okutwala ekyo kyobadde omuyigiriza mu maaso constitution egamba mugenda kufugira bbanga ki constitution tuwe tetunagikola naye nsuubira kati tugenda kukwatagana n'abaana betulonze naffe tubaga amateeka agagenda ate okukola constitution ebigambo ebisembayo eri abakulaba ekisembayo by the kinesagala kwerabira Bobi Wine yayise abayimbi over the weekend titwakulabyeyo tebakuyise oba gwakasimu tewakafunye no actually nze Ronald Mayinja sinze bayimbi bw'aba yayise abayimbi am Ronald Mayinja teyayise Ronald Mayinja yayise bayimbi toli muyimbi Ronald Mayinja ande abasobodde lwakuba nti sasobodde nange nabadde ate ndi muteekateeka zino nekyo volaba nti ate naffe twabadde odde zino enteekateeka naye nga naye bw'aba yayise abayimbi ekyo nakyo kirungi singa wabadde wagendayo wandibadde biteeso kibe wandimuwadde nga ye Bobi Wine eyavaayo n'ayita abamu ku mmwe abagenda eggulu babbeega sijja kugamba babbeega kubanga ebizibu ebikyatunyiga bingi byaliwo bikyaliwo bye tuli mu kutemera empenda kuba mmanyi nti era naye bwe yayise abayimbi ali mu kutema mpenda music atumbuddwa atya tuvudde tutya mu muggalo music asinzeeko atya waali ffena ze tutema naye ndowooza tuzitemera olwakuba ag'enjawulo fe bwe tuba tuzitemedde ku papaazi
yayinza okuba yazitemedde Magere naye tuyinza okwesanga ffenna tuli ku mulamwa gwe gumu gwakulaba nti music atumbuka. mugenda kukola mutya ab'e Magere ab'e ku Papazi n'ab'eggulu okukwatagana wamu naye muno ekyo kigenda mu maaso ekyo kinaabaawo kijera kusinziira mu nteeseganya naye mmanyi omulamwa gumu ffenna tuli bayimbi era bino tebiri mu bya bufuzi tebiri mu bya madiini tebiri mu ggwanga wala ffenna twagala kukola music wa Uganda nga tutumuka. Ronald Mayinja Bob Wine nga yakuyise e Magere ogenda oteesa ku nsonga z'abayimbi ogenda nga takuyise ng'abayimbi naye nga yise nga Ronald Mayinja nga bw'otugambye. They are people, they are places wetusobola okusinkana bwe kiba nti kyakuyimba they are places kubanga singa nange abayimbi n'abayise wange kyalifuuse personal tufuna bulungi ensonga lwaki totusanze nga wano buli omu alina wabeera misa kyalina ewe nina ewange dokita talina naye tugaye tufune ekifo ekitugattira waki awamu so ndowooza bukyali badde ekyo kiba better than the other. Tweyanzanya ebigambo ebisembayo eri bafaani bo n'abalonzi bo bannanga abalonzi abafaanizi baffe abawagira music wa Uganda abazze bawagira band music leero tutandise association etugatta nga tugise United Band Musicians Association kiwalise Wubuma mwe tugenda okuba nga twegattira okukola ku ebyo ebibadde tebigenda bulungi eri mmwe ng'abawagizi baffe n'okukola ku ebyo ebibadde tebigenda bulungi eri ffe ng'abayimbi mutuwagire tusobole okutereza music kubanga ekyo mutumanyidde neyanziza nnyo baganda bange neyanziike. Kale bwate wadde omukulu Ronald Mayinja tewerabira muno tuteekebwamu ssente sibala bannaffe aba King Montage Studios abasangibwa Nankulabye ku bitaala bakubireko ku 0702104425 bakwata emikolo okukyala okuhinjirwa birthday parties nabo mugende mubawagire ate naffe bebe nga batuwagira musibe bulungi mwerabo.